Abakristaayo olunaku olwaleero nga bulijjo babukeereza nkokola okwegatta mu kusinza omutonzi wali ku kkanisa ya Matazi Church e Katwe. Okusaba kuno kutambulidde ku mulamwa gw'okukuuma ekitiibwa kya Katonda okuva mu byafaayo bya Dawudi ne Sawulo ng'abamu ku bakwata obulungi ekitiibwa kya Katonda. Okubeera nga tweyimisa ekitiibwa kya Katonda nga tukyogerako era nga tutunuulira ebyafaayo bya Dawudi ne Sawulo nga bemu ku bantu betunuulira ngeri ki gye bakwatamu ekitiibwa kya Katonda. Bano basomeddwa butya bwe bayinza okukomyawo ekitiibwa kya Katonda era ne bakubirizibwa okwekwata Bayibuli. Nga tunaasobola okubeera nga tukomawo n'ekitiibwa kya Katonda. Sanduuku ya Katonda omulembe guno gwe tulina ye Bayibuli yenjatula. Kuba kati tusobola okujja ebintu ebisobola okulungamya abaana baffe, betusobola okukozesa okulungamya eggwanga, betusobola okukozesa okulungamya ekkanisa. Oluvannyuma w'ekitiibwa Dr. Canon Gaster Lulentake aweereddwa akazindaalo okubaako obubaka bwatuuse eri abakkiriza era nga wano wasomedde n'abamu ku abo bawaddeyo ensimbi ez'okuddaabiriza ekkanisa eno n'obubaka bw'omukubiriza. Eyo ttaala omwami n'omukyala Kamya Wilson $10,000, omwami Muwonge John balance ku siringi $10,000. Sente za siringi zayise wa Alice Sebale nenga za mukyala Mukasa Mukono mukyala mulamuzi yeyame $20,000 agaleese gali muno. Yebalire ddala. Dr. Matovu Steven $20,000 gali muno. Gano gali 240 gali muno. Bwe tunaatambula nga tugenda bwe tutyo ekkanisa yaffe ejja kubeera nga maama Musumba bwe bamugambye. Ekkanisa esinga okunyirira. Omukubiriza abatumidde abagambye mugonvugonvu. Owekitiibwa era abategeezezza nga pulojekiti y'ekizimbe ky'ekkanisa eno bwe yatandika edda era n'abasaba okuwagira abapangisa abakiriko olw'ensonga nti ensasula yaabwe yeeyambako mu kutambuza emirimu gy'ekkanisa. Pulojekiti yatandika gy'eri era ekola ekyo mukube mu ngalo abapangisa abaliyo badde basasula mubakubire mu ngalo era mugende mubawagire. Esente ze batuwa tuli masajja tuli ku kiseminti kwe tulinnya kati mukitegedde tuzimba emasajja tukyogera mpola wokiwuliridde gwe kimire beera nakyo tokibuulira mulala. Emasajja tuzimba ennyumba y'omusumba egenda kuba yakalina tuli ku kiseminti omwezi guno gunaagenda okuggwako nga tuli ku madirisa nga tetugenda ku siraabu ezo tetujja zibasaba tuli basaba ez'okuteekamu ettaala. Mwekubire mu ngalo kubanga omukisa mu Reverend gwatusabidde n'ewaffe gujja. Bw'obanga omanyi nti okozesa buddo temwamulabanga ze mu kkanisa ku wiiki eno ayingira akatale. Munkubireko mu engalo ez'amaanyi. Olunaku lw'enkya tugenda kusimbula emmotoka esooka okuva e Namanve ng'eyingira akatale. Wetwogerera abakristaayo bano basabira bweru wa kkanisa eno nga bwe bamaliriza okugiddaabiriza olweyongera okunekaanekana okusingako ne bwe badde. Omubuulizi yeebazizza abantu bonna abakoze ekisoboka okuddaabiriza ekkanisa eno nga mubamu mu beebaziddwa yakulira ebyenkulaakulana mu kkanisa eno era ssenkulu wa Delta TV Tukole Dr. Canon Gaster Lulentake olw'omulimu gwakoze ku kkanisa eno era nti ejja kubeera mu byafaayo lubeerera. Twagala okwebaza omusumba Ssebutaata weebale kuteekateeka kifo kino kubanga buli kiseera ekibeerawo ekitiibwa kya Katonda kyongera okugenda waggulu. Weebale njala nange tukubireko taata ono omusumba mu ngalo ez'amaanyi. Era ssebo omukulu Canon Gaster Lule ogenze mu byafaayo era mu mwaka gwo ng'oli mukulembeze wa development ebigenda mu Katwe Matazi Church byanjawulo nnyo n'ekitiibwa ekisuseewo kifaananira ekya Canon. Bannange mukubireko Canon oyo mu ngalo.